bachelor's degree tebakutegeera ngenda kufa nomo paka nga parliament mbozi nga nfudde nenga ndi mulamu ate erinnya lyange ddala gwe abadde talimanyize Mr. By Election gwerinda MP yenna yeefiisa gwerinda MP yenna n'agira simanya ebiki era ojja kundaba nga njeyo empapula nze mundabanga weewe naye munnange nze nakola research ndi informed manyi ekyokukola omukazi tomuboggolera omukazi omuwa ku ssente webale nnyo sikuwadde ssente waddeyo ekyebiri Bajo yali akwanisa malusu Bajo olaba Bajo yali akwanisa malusu onogera parliament nayongerako Bajo yali akwanisa malusu doli nenkwagala omukazi tomukuba malusu kali sebo Bajo nze ntandise kyebiri kitadde ate gwe wali omukuba malusu omukazi bwoba oyogera naye bogera nga era tona nakakanye dda kuba kali ndaba doli ne wali nenzikakana. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Kale, hi love this. Welcome to Love Life. Dorina Sasira, Eranga Oralero, and togera ku love ne life. Sombale today. Sereko Moses. Sibanyo batekako kya honorable simanyi chinze honorable ebitibwa nina bingi ebitibwa ina bingi kati nze ku TikTok ndaba ko tekako honorable nina ebitibwa bingi former presidential aspirant ate kuluno najje empapula za yala bini coming yala MP East African bikyebyo twala tugende yala kitegeeza kisoko ngambe East African Legislative Assembly Parliament eri mu ggwanga lya Tanzania gye njagala okukiika mama ugenda Tanzania ngenda abaffe nomination forms zizo bikimu kyawedde dda ne ssente nasasudde dda milioni 3 ba MP babo bantereddeko emikono bagamba okome ku 20 weyongerayo mpaka 20 ni kesi waliwo yekyanga wano ngatawo bugasi mulala Sereko Moses as a candidate for election as a member of the East African Legislative Assembly. Bono. Kangende mweno parliament y'abategeevu kuba bino binasoko kubeeramu ebyekawempe. Basoko kulaba. Nakulaba ngoze. Naye ng'oli mu katemba mungi ze saakutegeera. By the way nekata abantu bamanyi oli mu comedy. Then wajiroba mu nuupu. Ni stamp zo koti yataddeko dda byonna byawedde ddando zo biraba. Mbiraba biraga abantu babirabe. Chief Register of the High Court, a commissioner for oaths and magistrates. Ne million 3 zasasulwa dda. Nazisasinali mazo kusasula 3 million za nomination fees. Wasasula last year nga byarwawo. Kati ko ngambe wasoka dojja kyaba wajja fenga tumanje oli mu comedy era tubane kati abantu bamanyi obera mu comedy mama era buli muntu wawira Muhammad Nsereko baseka nze Moses Nsereko Moses Nsereko baseka manyi bachi kubanga nze nkujjukira mweri we wajira kawempe niwe nagendera viral siyonna exactly ati mune nze Mr. By Election nize Mr. By Election buli wera ba election mbali nakutiika Nsereko Moses eke Mr. By Election abaffe kati kyagana kolo kululi anti ebintu oteka munyo kumanyi nateka mu amanyi gali mangi twasokera ku nopu wali nenkola gundi yonna abantu ne bakkiriza kale kyamazima ku nopu ze nali notwala kadi ne bagikumba ne baginyima obimanyi ebyokugundi wali sibyangu ate teeka mukola otya nateekamu ekitono ndoza oli munange yansinga okuteekamu nenga nange nateekamu nafiirwa ebintu bingi ne bigaana nga bobimanyi nze kirooto kyange kyakufuuka member wa parliament nakifuna mu 9 eyo nali ngenda ku ssomero essomero lye mu kyalo bayita Konge Mixed nga nine jjajja wange kati ndisanga basimbye ebitooke nyembuza jjajja lwaki basimbye ebitooke bino nangamba member wa parliament w'ekitundu kino agenda kujja honorable Zimula Mugwanya jjajja ne mugamba one time nja kubeerako member wa parliament ekirooto kyange nkyakirina ati munange gwandabe eyo nolowooza nti ndi comedian sijja kufaako kubanga ne president wa Ukraine omukulu Zelensky yali comedian
ntwala mugundi nga bolaba bobo ndabanga comedian no problem bobo ndabanga ali serious gwe ntwalira wonna woyagala Karacho kwa try tumanyi ogenda kudera mu nupu ati nageze okulaba ku social media okutte yellow na kulabye buntu nga butambule nga ate wasaze diro nawo omukulu ono omulaba ndiwa Mr. Muhoozi ono wagenze kulya the next president of Uganda Luseke nedda mama kasana mwe mulya gwe tonalya ndaba taata mama tonalya anti onangambe nagenze kulya nawe olya no yalya obadde ombuuza lwaki navudde mu nuupu ekyanzije mu nuupu ekisokera ddala nja kujjako n'enkofiira eno omukulu Kyagulanyi Ssentamu nalabe nga asuddiya busuddiya bannayuganda mbuuza atya yabagamba kalonde kakuume kabanje naye ebyo byonna olwaggwa ngenda okuddamu muwulya nga ali mu Amerika ali ne mukyala we Babi bali ne mutabani waabwe Solomoni bali ne simanyi Sadulaka bali simanyi ono moto simanyi Namagembe simanyi ba Nairobi type nga bali eri bajoga ningamba kati omwami ono yagamba kabanje kakuume kanoonye ate ali eri ku beach bali ku kyennyanja ningamba kati omusajja bannayuganda basuddewo kali ngazi omusajja omuyivu nengamba anti omusajja yayimba nko kiwaani buli omu asiba kiwaani nengamba gwe Bobby sibaba babode ebiwaani sibaba obutale ebiwaani nze nsereko siri moyo kategole nze njagala nnyo omuntu bw'ongamba nti Z nebeera Z bw'ongamba nti Y nebeera ki kwe nasinzidde okusala nengamba Kyagulanyi ono ali mu luyimba lwe lulo lwa kiwaani asiba bannayuganda kiwaani tali siriyasi oba president tabwagala ate era nja kubulya nti munange Kyagulanyi wayokyeza political career yo wagisudde anti ebyobufuzi bwe batwe bagwa kati yagudde Kyagulanyi politically yagudde kati gwali kiyasuubiza bannayuganda takituukiriza kwe nasinzidde nengamba wayo omusajja ono bw'aba bwati bwakola nze kangende wajja n'Omuhoozi kati tukolera fa bannayuganda nengamba kangende wajja n'Omuhoozi era gwe ngenda okuwagira 231 ono gwe ngenda okuwagira 231 mama era gena yagakwera mu parliament nze kati nja kubwa MP mugundi ki wagambe Kawempe tokyayagala kuddayo kibuuzo ekyo kyobuuziza kirungi nyinza okudde waffe eri gye nzaalibwa nzaalibwa Mpigi Mawokota North ewali Ameria kyambadde nyinza okudda eri nkyali awo eri siddayo eri bingi ebinemesa okuddayo ekisookera ddala ondaba nze ndi musajja nze ndi musajja mukatuliki constituency eri ejjudde basiraamu okitegeera kati ebyobufuzi ebyo olina obibala n'omanya nti bano abantu benzizeemu bayinza obutampaka lulo lwakino nakino kati nze nabaze ng'omusajja omugezigezi nengamba ayo constituency kitadde kanzire waffe gye bagenda okukola ki gye balinziika era gye baziika kitange gye baziika jjajjange Muduuma constituency Mawokota North abaddayo nga besimbyewo mu byalo byabwe ne batabawa kati gwe mu byalo ogendayo buli ddakiiko obayitayitamu abantu boti leka naawe buli weekend mbeera yeeyo buli weekend bwe ntegera nti waliwo mufo yafudde nze nsookayo kubasimentaana bwe manya nti obudde butuuse bwakugabula bantu nga nange nenyigiramu erimu gye bafumbira nga ngendayo nga nseesaamu mu byoto nina okubeera omuntu wa wansi olina okubeera mu bantu wansi abantu abasinga ekibaleetera obuzibu begulumiza betwalira waggulu era kati goli muntu wa wansi ndi wa wansi oze kuyamba muntu wa wansi webale nnyo munange ngeza okola transcription nga wasoma nebya serious ndabyako bachelor naawe obadde business ati munange n'oluzu ate nze byange bye nasoma va ku bino kati nga bino Bakyagulanyi equivalent agenda agattako simanya ate simanyi yasoma MDD simanyi Makerere afuna ka diploma ate simanyi naddayo ku Cavendish University Kyagulanyi simanyi nagattawo nze byange tebiri bwe bityo ebyo biri nakikuba ku wali P7 nenkimala nenkikuba ku senior 4 nengenda ku senior 6 direct nakola mege gwandaba mathematics economics geography stock finance gwandaba wakola Luganda wakola simanyi divinity wakola because ebyo bitategereka bye mwakola bi Luganda kati gozala wansereko ate olwamala nempita with flying colors nengenda ku university nenfuna degree mu byobusuubuzi degree najifuna 2010 kati tegeera nsereko Moses omutegere yani baleme kulabanga comedian yasoma nasoma ebitabo byange mbirina
bwe nagende Kawempe okwewandisa bampeerawo balaba empapula nina original copies. Yes. Bwe nagenda okujja empapula z'obwa president tewabiraba najjayo empapula ne sazzaayo mwe mulina ekibasumbuwa waliwo kye bayita presidential aspirant y'omuntu ajjayo empapula naye ne babira presidential candidate yazizaayo empapula mwe kibatawaanya kati lwaki tewazzaayo empapula kyekyaga empapula nazizaayo nga ne miliyoni 2 nzirina kati byabakama naŋŋamba ate nsereko toweza mikono mbuto ine mikono simanye kalamoja tewafunye mikono simanye ekisolo tewagenzeeyo nengamba sigenda kwerega ne bano naye ate awo nali nsubira Kyagulanyi anti Kyagulanyi agamba lwanirira muntu wa bulijjo ye bamukiriza okuvuganya kuba president yandize nanwanirira naga nensero ko bamuleke bamuwandisa akoleki samulabako bantu bagamba kakati bogenda mu parliament banga bakwadde position abo luzungu genda bakolote bakola bankogo yegera luzungu nange njaga kola nkogo yegera luzungu oluzungu anti oluzungu mbani nakulogerera wali bwe ba parliament kati wano payo kale kasampu bunyo ya Luganda sibo kiri ero program ya Luganda oluzungu lubalwa parliament munda wali tosobola kutuwayo kasampu wano wogero tukiikirira nedda mama oluzungu lubalwa munda olaba ne bana babaka bamwe simanyi bano baluta maguzi simanyi banamboze ngoza bamanyi oluzungu gwalola beko namboze baluta maguzi nga ali mu parliament ayogera bana mawulire babategere no ku corridors of Bugundi eno ku madala nayogera Oluganda lonna nalumalayo naye wali munda eri munda ate balala be bateesa bodongo otobo kumuligani kati gwoba ogenda parliament osirika busisi mbadde just nkuwabuwe kyakulabirako so ino tuwa sample fa baba bakwagira sigenda kuwa sample wano eno program pozi tudde mu program hiyo ya luzungu ya Luganda byonna bino tubigatta nabo luzungu babera eno program ya Luganda era njibeerako program hiyo njibeerako sigivaako ya Luganda kale how are you fine how are you mukazi bale togere ku bukazi katono nnyo bachi bagamba nsereko ekiralo omukazi ali lwaki tumulagako yali omukazi yegwera muneka proposing will you marry me Doreen I'm proposing Doreen will you marry me iba proposing abwe bati nsereko olete propose omulabe bwakoze ndayo proposing abataba nakunkwana osoka n'okwana onkolera munnange ndaba figa oyimiridde oli self contained oli bwoti abafe atotubuzabuza twagala gye n'omukazi kam proposing n'ekyebiri mtole ebiri Juliet amtole ipese 5 nawe kale 10 tutandikire ngena proposing n'ebiri sisuka waawo bokola ebyekiyayi no abagabe ebinyanya waba bulaza ayizo kugira uno sida mumula bakole bikomaawo nomukubira simu bapati will you marry me nyabo on 20,000 nze sinze ko bajjo yalimbi akisiru kati sebo bajjo nze ndi serious omukazi mukututeko bajjo walito mancho oyagala kati oyinza okuleka golodi bambra proposing the 20,000 nze ko bananga banazo nalabiriro tango ogaba mitwalo ebiri wakazi babbeyi nze nsobola munnange ezo kati sente zagwerawo Kawempe zonna sente Kawempe oli mumabanja ndi mabanja nadamdam byakulima wamma we nakubirako nonga bamboli eno ndi mukulu bulijjo mpitane ndi mu bintu bingi byenkwasaganya kati kino kibina kigenda tuyamba kisa kitegere kibina kino bade njagala nkitegere n'omuntu wa kati kibina kino Piero yu kigenda kuyamba kigenda kola woki kati olaba omukulu ono kisookera ddala nja kusooka omwebaza Jeno Muhoozi ekisookera ddala alwanyisiza enguzi nadala mba polisi simanyi bamaje tebakyalya nguzi nga bwe byali luli ate n'ekirala Jeno Muhoozi ono nja kumwebaza kompe yalinga akalulu ka 221 nga tanafuuka CDF okompe yalinga n'akaleero waberedde CDF 226 luli abaana b'abantu baafa nnyo 221 mubijjukira abaana bangi baafiira mu bintu ebyo basente z'abaani abantu bangi baafa naye kati akalulu ka luno 226 oyinza okakompe yalinga ne kano akaleero akabaddewo tolaba nti Jeno Muhoozi aterezeza buli kimu bwe Munnayuganda munnange ali eyandaba oli Bobi Wine ali mu kubasudiya busudiya nze mbadde ku nuupu wali we mbadde naye nagenza okulaba talina kiddako pulezidenti addako y'ono Jeno Muhoozi yensonga lwaki nasaze eddiiro sente zino ziwooma weeriridde tebanampa wadde n'ekikumi okikakasa olaba n'ekimotoka kyenvuga kikiri tokirabye kyonna kyaggwayo kiri bwe kiti nze Jasi Muhoozi mwagala nga muntu naye tebanampa wadde n'ekikumi kyabwe kitango okuva mu ntaana gyali namuziika mbazzi mawokota wadde n'ekikumi kyabwe sinakifuna kati Jasi nze nasazewo obusaze nga nawa Muhoozi alina future
Ningamba kanzire ku muhozi. Kati campaign etandika etya? Otandikidde muno otandikira wakogo ogambye? Ogeragena mpaka Tanzania. Yampadde ogamba yayala biri ebyayala biri babiyimirizamu. Suspended. Kati ndi kubyono omwami. Bino byo campaign etandika. Wano bampadde bwa mobilizer. Ogenda mobilizinga. Uganda yonna ngenda buli wamu ngenda kutuukawo. Tulina district 146. Kati mukama wange gwe bampadde wali ndi under Honorable Michael Mawanda MP Gala East. Kati gwe ngenda okutambuza naye ekintu ne bannaffe abalala. Nenga batuwadde assignment tugenda kutambula district 146. Katutambuza njiri ya General Muhoozi. Mama. Kati ekiruma abana Uganda obimanyi abana Uganda bangi. Obwavu bungi. Akatugere ku bwavu abagonde obuki obutemu bungi. N'ebyo kugambye bya biterezezza. Si bya amaanyi nga luli. Tewali nsi etali mu bintu ebyo naye kisinzira ku extent ki. Bikyaliwo we birira ebitono. Kyona tuddayo ku bwavu bungi. Kati ye nga ye nga mmwe mu party mugenda kola woche okumaking sure ntino bana abaana ba youth bafuna emirimu kubanga emirimu banange. Webale kubuuza kibuuzo ekyo. Tugenda kusokera ku Gondi tugenda kukola nadaba bana bisomo jalema. Tugenda bakolerayo Gondi bayige emirimu gyo mutwe. Bayiga okuvuga amamotoka bana bawola batasoma bayige by'enviiri mpola mpola bwoto kuba naye tanatula mu kintu ate bitugenda bitandika mangu ng'obudde bukyali ne bade saba bogenda mu bantu mu districts kasi birogenda kubanga oyogera n'abantu obabuuze ekibaluma ekiwandike wansi yensonga lwaki bandeese goyogera no muntu wansi kubanze ndi ground man oyogera no muntu wansi wanda babo natuuka Kawempe nsi yonna n'ekyankalana nzijjukira wagenda international era kali ndi international man ngobiteka America bagira wonna atolaba bwe nava ku nopu wabaddeyo bu debate buno bw'ekisiru simanyi bategeka bu debate simanyi bagala kulonda simanyi agenda okutwala wa guild president flaga beyala wa nopu abantu babiri nako babuzanga bananga tole omusajja wensasage enserikali luddawo TV tebaziriko kati mu bufunze bino sigamba nti nekubira kadingidi nza mu good mobilizer manye ekyokola nze bwe ntuuka mu kitundu manya nti kati nakola bwenti ekyo kitone Katonda yakimpa wankwasa ekisaba nangu ate ntya ng'okaabye biri byali birala bana nga bwe mbagambye nti akasente kagendera ddala akasente kagenda kuba nali manyi ebinja kubikunnyonnyola next time sagala kudda mu Bugundi ezo nze namnageze wanti nze nkulaba nange twali sagala kubiddamu ebyo sagala kubiddamu gwe tokabangako nti terakaba mu Uganda mu nsi yonna mulimu omuntu atakabangako sakaba kutuuka gwakaba wakwasekisa wali omanyi mbuti ogenda mu nsi yonna teri muntu atakabangako maama wali omanyi nti ogenda yitabu kugenda limanyisi waddira ekintu kiwedde sajja bakujeka ettafaali bakugize n'omanya nti kati banange tubikomyawo mbuze ekirala nakogga kyo kituufu stress zaali z'amaanyi bambi naye kasi ogenda funa ssente nze nzirengera ate ziriwa kasita ogenda zifuna oyingidde mu Gundi eyo sayidi eno saze kujyayo ssente munaye naze ku making sure nti General Muhoozi entebe agikwata 231 ajja kumala akuteeke mu parliament ye bwana bagikutte entebe gambi ofune ssente kasa mutatwerabira omanyi mumanyi okufuna emirimu oba mumanyi okufuna positions ne mutwerabira katulinde tulabe nze ngenda kukola ki ngenda bakiikirira katulinde tulabe munange kati wali obaddeko leader ku ssomero kubanga obadde wali owakulu kati omanyi MP bayita Oloni Derrick manager Derrick yaliko manager David Lutalo mumanyi nze nali head boy waabwe ku Maryland High School Entebbe 27 Oloni Derrick manager Derrick kati MP wa Gogonyo County Palisa umanyi omuvubuko oyo munene kivubuko ekibogufu ekyo kinene manager Derrick nze nali head boy 27 Maryland High School Entebbe Maryland isomero ly'abagagga omwavu tatwalayo mwana ati goizo ku noloza ndi seroko siri nyo wa bulijjo just njagala ko isanga munaku Maryland omunako twalayo mwana ku Maryland era segawa ekigungu eryo nze twalayo mwana ngoli munaku kale jina kolera senior 6 so shegeza chikukulidde eyo bululu ebyo mbirudde mu nnyo nga bwo kibulira nnyo
masomero gonna mbadenga prefect ate bino sigwe gusose nagenda keri wafe eri empiji je nkugambe 211 najja nalize kuvuganya na Ameria kyambadde ni wabawe bitatambula bulungi awo ne bankuba ebikono by'obufuzi ndudde nga mwendi nenga bono gambo penetration na penetrating era wale wasejjirinya ngafudde nze byange kyatambula nsi yonna omuntu nga bw'onobeera okola nobeera ng'okola nenga tonafuna mukisa kati omukisa nagufunirawo ku Nuupu social capital namujjaawo ensi yonna nentegeera era kyova olaba abantu bana ba Nuupu navudde mu Nuupu eno naye kyova olaba sibakuba nnyo omuntu ng'alina kye yakuyambako ekiro ne bwabeera alina kye yakunyagako omuntu asobola okunyagako kyakunyagako naye nga nawe ate olina akatonotono kokoze eki ekyamazima social capital namufunirawo kuki era kinange we nakulabira ensi yonna yandabira nakulaba bambi n'otukwasa ekisa netwewuunya mukyala alwa tyaga byogera kuba tuli ate omukyala nkugambe njagala kuproposinga ate ombuuza bya mukyala abaana baliwa be nakuzaalamu obadde otya naawe nze kufollowenga ku social media abaana mpozi be nakuzaalamu uyo ndi mukuproposinga buproposins lwaki okweka famire okimanyi n'abantu okwesiga balina okuba nga bamanyi nti nosobola okuyimirizawo famire kati tunakuwa batya akalulu n'otufuga nga tusobola abantu bangi bagenda mu palamenti nga tebalina famire kati zaake 2016 yalina famire buzaako nasoma naye ku ndege nze nali mala nga jjo kifuresha ono yemupi w'emityana nze nali mala ku ndege awo nga furesha ne bamuwa akalulu agenda mu palamenti yalina omukazi yagenda mu palamenti yagenda okutesa mu palamenti banze omuntu nze ngenda okutesa mu palamenti tumanyi nti osobola otufuga obulungi kubanga weetaaga omukazi yamanaginga anti omukazi propose nze gwe n'ogaana gw'olina byenjagala bw'olikkiriza oba wayise emyaka 2 oba emyaka 10 maama naawe wasanga wayise emyaka 10 oba 2 kwega toli mu bwangu nja kulinda dolini paka waneterereza oba bali bajjo bwe banalemererwa nga nyingirawo era mbeera nkulaba ng'oteekako bu comments ku TikTok ne nga aleba nange naye ng'ebyaddala siri mu kusaga olabika bulungi neyanziza nange siri mu kusaga kimanye nti omukazi yeetagisa ate omanyi n'okufumba nakola ku pulogulamu yoko kwe nakulabira ku sipaaka omanyi okufumba nnyo mune nkugoberera ku Spark TV nkugoberera ng'ofumba abakazi ng'obayigiriza okufumba nange wanjigiriza okufumba ngenda nembeera awo nengenda byokola nange nefuna akasigiri nenkateeka wali kati kola bwoti ne bwoti nange nenkola kyemukola nange nenfumba ate lwaki zifumba kati si kyosobola okunfumbira kale nga bwemba nga nzize nja kufumbira ebijanjalo n'akawunga naye naawe nsereko nedda olaba byatufugira mu bwavu si byagala nsereko eyemererwa mu lubuto ebijanjalo n'akawunga mwagala mpozi abakazi amabagala chipusi chicken n'enkoko okiwulidde chipusi chicken n'enkoko chicken n'enkoko byebimu anti mu bye mugamba bwe bityo abakazi bate bagamba ng'obajje bwe bate bagamba onagamba njagala chipusi chicken n'enkoko n'atamanya mbu ate kiri ekigambo akizzemu buzi neba nange nsereko nze bannaye ndeka nakaseka naye bambi nakulaba bwatekamu nnyama naye ng'ebyaddala bannange njagala kubeera member of parliament kyekiroto kyange bwagenda mu bantu ng'oyera nabo wali ofumba nabo nakulaba mu katale wakola bulungi olaba abantu bano balaba nze kyemaze okulaba ku bantu ba bulijjo oba nkugambe ntya kati olaba ono omusajja Kyagulanyi yajja n'asuddiya abantu tebakyategeera nkubulira amazima abantu tebategeera oli yabagamba nti woolaba ambulera kola ki woolaba ambulera kola ki mukaluuka lya kaggwa akatali kana ka 221 omuntu wamubuuza ng'otiikinza nti simanyi gwe ntiikinza ambulera emukono eno nina gwe nawulira kati nga gwe bonobeera sisita wange neneesimbawo naye nga ndi kikaddi kyenaalemu gwe oli sisita wange bw'otuuka wali ate n'otiikinga ambulera agenda okwene bamubuuza nga munange ate ntadde ku ambulera naye nga kati laba bano singa batukolera n'etteeka olaba ensi ziri ezakula si buli muntu nti alonda gende South Africa olabe abantu amu tebalina kulonda balina balondera abantu amu tebalina kulonda balina balondera kati omusajja akujubiza nagamba simanyi bwe buli olaba ambulera tiikinga kitegeeza temukozesa mitwe gyammwe mukozese ku mitwe gyammwe nga mulonda ngamba gwandaba mukozese ku mitwe gyammwe nga mulonda ate nedda nze sibavuma ekitiyo nkiyita kitiyo n'ejjiiko nkiyita jjiiko bwe buzibu bwange bwe nnina ekitiyo nkiyita kitiyo ejjiiko nkiyita ki
ate babagamne anyway babagamba nogenda mu butale eyo nogenda kubana ba boda nogenda kubana abantu ba wansi abo tebategira bye balonda naye bannanga baba gasimanya ambulera buliriza bola bambulera tikinga bola bambulera noga kati bando babalonda biki ambulera gado babagamba kirwaki tewayita ate bajimpa gondi empose bakuwa kabenera bidde jirange nalimba ze ekintu ekyo nengamba kati bazana bana abantu bana ba wansi bano bojana ambulera bagira bugizi bati ogitegeera era bwo bato ina ambulera tewali ki tewali wa ate nkubulira mazima abantu nadala bana abantu ba wansi ensi zo laweze nene zi South Africa za America za nyezo omuntu wa wansi talonda balondera mulondere senga ne wano kye bakola parliament wano ne bayo nti ba MP balondo ba president kyandikoze katola abantu ba bulijjo kati nze nsere ko nali nzize kubakolera nga sejirinya nayo no gobawa akalunda lokola ne mu parliament tabeerayo ne mu bantu tabeerayo babera mu diru za mataka bali mu diru za mataka parliament tabeerayo mu bantu tabeerayo bweweka wempe nali ngenda kola denyini sejinya byali akola nali nkugambye edwaliro ligenda kusigalawo kati kawempe jeriri bali basajja ba businessmen mwesi bakubantu nze nali nzizenga mwavu munnamwe nagira mu kifaananyi ekyobwavu nga gwandaba kuba oli mwavu najjanga mwavu munno nkuweereze nolowooza nti nze ndi mwavu nnyo nga ggwe nedda ssebo kitegeeza bawe abaavu be bategere ennaku omwavu munno asobola okujjukira nagamba dooliino ono kambeko kyemukolera naye omugagga tajja kutegeera mwesi bakubagagga tebajja bategeera kyova olaba noono protest vote akalulo lwawedde yafunyezize nga ngayita kusawa entebe ng'agenda mu bibye ngamba gwe omuntu wa bulijjo alonda tegerera akaluluko kyensobola okugamba ekyo abaffe akaluko ekawempe kannuma nnyo nateekamu nnyo ne mbafumbira emiceere wali mu kirokole ne mbafumbira emiceere nga ndowooza nfumbira bantu ne mbafumbira emiceere nga ndowooza nfumbira bantu ne mbatira ente ne balya ne mbagabula nga manyi oli nalukola talina gwe yabawadde n'ekikumi n'eki bali bayitira mu kusuddiya kaitegeza kati lesson land kati kuluno botandika campaign okyaddamu kuwa abantu ssente nkugambye kyobola buno bululu bwe Kampala bumenyi bambi wateekamu amaanyi nze mbitekemu amaanyi ekintu nali nkyagala kintu kyagana buganya ate abantu nali ngenda bakolera bulungi kuba ne famire ya Sejirinya yennyini nali nyisuubiza nga ne mama Sejirinya amaze okwogera naye tikusente zino ez'emmotoka ngenda kwatako milioni 5 nzibawe batandikiraawo naye kati wenjogerera abaana ba Sejirinya n'abamu tebasoma kikambwe ensisi nnyangu kikambwe nnyo nga bw'okiwulira yeto epata ejja kujeretewo enkyukakyuka kyonna kyonna kyekiri kati kampeni ogambe zitandika ddi bino byonna tebinnaba naye anti kati ffe nga bamobilizer gamba sensitization etandika ddi kubanga ndaba ffe twatandika dda kubanga kati tondaba wano ndi mu sensitization nze gwe gusoose okulaba wadde ondaba ku gundi ez'enjawulo natandise kulaba last week nze ndi marketeer mobilizer ntambula MK project olaba soma ebigambo ebyo my next president kitegeeza obudde bonna jjajja mwami waakooyera ngamba president Museveni ye waakooyera ono standby generator natula butuuzi eriwa tugenda kutambula buli wamu tugenda kutambula mu zi district ziri 146 tugenda kutambula tulina tiimu sirinzeka tulina tiimu amawulire media bonna abantu tugenda kubeera nabo buli department bagamba ane alebad it's the one wanto ngambe sasoma bavunuli it's the one ongambe sasoma ate ekyo nkijjeewa kitegeeza ki ngambye yogero oluzungu wano kitegeeza ki ekyo ane alebad it's the one akeera akola enyonyi enkeze eri olusiringanyi kati ffe tukedde ffe awa PLU oyinza okiyita piraawo naddala gwali mu katale ataasoma oyinza okiyita piraawo sibajerega nze obuzibu bwange ekitiyo nkiyita kitiyo ejiiko njiyita ki saagala nnyo bintu byakupulitendinga nkubuulira nze olaba omuntu ne baba nkyankalanyiza mubuulira kyobalera Kyagulanyi mubuulire publicly saagala nze ekintu ekinnuma ku mutima sikisirikira Lwaki tompa manifesto yo mu luzungu nze nkyalemeddeko kubanga njagala kuwagira nsereko naye nkyalemeddeo wenkuwa ebyo si byaleero nedda nnyama
Mama olwa abantu ng'oluzungu lujja banywedde waliwo oluzungu olujja kiro ku makya katoko lujja ddi Program eno bonokola program ey'oluzungu I'm available. Let's No, I cannot. Why can't you speak English? I cannot speak English. Your program is in Uganda, not English. Kwana mu luzungu. Alaira ko luzungu. Thomas. Is it like on the serious? I love you. I love you. You are beautiful. You are presentable. You are nice looking. You are so sexy. Atogamye nkukwana mu luzungu kati nkwana bigambo bijjayo nno. Oh why? Anta tubagamba tebakola nkongoseka Eva oba oyomba era nga bero kakujjamu enseko bibaka. Eva mbanyomba. Bagamba bane. Iselo kaseka ko di Eva. Lekanawe. Obusunga yogeda ino obusungu. Nsekera ddala. Naye babalesoma kati mane kansibe muna education system munagikyusa. Bino gye mutambulira kwa naye kikambwe. Bo bakama baffe kye baleeta kye tugenderako. Nange. Naye kansubire banaye kuno bambi bagenda kuwa akalulu banaye kansubire kuno. Ugambe ngenda kusooka mukana ka East Africa. Kana ka East Africa lwaki mbadde nkagadde nnyo. Ndikagenda kulondebwa abantu bategeevu ba MP. Ba MPs ngambye. Ba MPs abo baba balungi. Banakuwa? Nja kulya. Omuzungu agamba you try but never fail to try. Ati wangambe simanyi luzungu. Very true. You try but never fail to try. I don't know English you have said. No, but now kati ngenda nzikiriza. Tulina okuwagira. Bali abantu nalimba zanyira ku bwongo. Okitegeera. Wano wobo yagala ku trending oyagala kutambula. Oyina kwogera luzungu lufu. I'm a graduate madam. Yes, ndabye papers. You graduate. Kati bali ababulijjo bali ababoda bali bataxi bacha abantu bafaba bawansi. Bwayogera broken English ngaseka ngagambono teyasoma. Nsereko ndi muyivu nyonga bokibulira. Era kyovola abasagala kozesa luzungu. Sagala kozesa luzungu luli kwalali tebijja tambula. Bagala bino simanyize boy ze galo ebyo bebagala. Kasobera kuliyo olaba bana Uganda bawano tebagala muntu ali serious. Kyokola ne Bobi Wine bamuwa obudde. Bobi Wine tali serious. Yakuyimira oluyimba kiwani buli mwasi ba kiwani. Kakume kabanje ali bweru. Kati gwero oli awo kyawagira. Bobi Wine yakweta fali. Lwaki omuli bubi? Ate tafali lili wali yampa. Gamba yakukirisa. Bozera bawa. Ekitiyo nkita kitiye jiko jita ki? Jiko. So gogena kwa wa mazima. Webale nnyo. Abantu befuula nga kati in case katugambe nga bwe batoyisemu nze gambi bugambi nga toyisemu. Bwe basisemu no problem. Ngokoma ku ground era kirala. Nga ninda oluddako. Kyekwagalako you don't give up. Nze ndi super guru mama. Bwe nkwata ekintu bwenti sikita. Paka nga kiganja. Paka nga nkigusiza sikita. Njakuwa ekyokulabirako mu parliament bano be mupibe bakalonda. Waliwo mwami bamuyita Honorable Solomon Osiya. Ava Katakwi district. Yatandika okwesimbawo mu 96. Ne bamumma akalulu. N'akomawo mu 2021. Ne bamumma. N'akomawo mu 2006. Ne bakamumma. N'akomawo 2016. Ne bakamumma. N'akomawo 2021 ne bakamumma. Omusajja yawangudde akalulu ka member of parliament after 30 years. Honorable Solomon Osiya. Ava Katakwi. Oyina kulemerako. Nzira njagala nnyo bana abantu nsere ko tasobola nze ate kasonga manti sisobola. Nga nyongera mu gas. Kwata tumanyi togenda ku. Ani akulimba. Ana oyinza ng'okomya. Ebyambo mbibulira bingi nsere ko biki. Munange zamwe graduate nze nasoma. Nzijjako butasoma abo. Nze nasoma ebitabo. Kyovola ba munange. Nze siimirira ku maama wange. Ne bwe musanga ku lulimbe ng'alima. Ofukamira. Bwe masifukamire sobode kufukamira kuba kati ndi honorable bitiwa byagejja. Mfuna akatebe nentuulako ne mubuza osibye otya nno maama nga ntudde ku katebe. Reason being yantwala ku somero n'ensoma. Okay. Nze bantwala mu kisulo kuva P4 paka senior 6 ndi mu kisulo nsoma. Bambi. Olamala senior 6 nengenda ku university. Osoma. Nenfuna degree sibino simanyi diploma simanyi bono bu certificate. Kade no parliament elimba MP abasinga ba certificate. Waliwo ne ba minister nga wa certificate. Ono minister wa mazi state minister Aisha Sekindi owe Kalungwa certificate. Waliwo ba MP Yona Kayogera avana Mutumba certificate. Waliwo ono bano basise na muju umanye MP Lwengo
yasoma byanviri wali ku YMCA kati ngogamba Nsereko ayina a bachelor's degree njirabyeko bachelor's degree tebakutegeera ngenda kufa nomo paka nga parliament mbazi nga nfudde nenga ndi mulamu ate erinnya lyange ddala gwe abadde talimanyize Mr. By Election gwerinda MP yenna yeefiisa gwerinda MP yenna n'agira simanya biki era ojja kundaba nga njeyo empapula kubanga ne kano akalulu kenzizeemu neno By Election eno By Election Honorable Kakoza James abadde mu parliament ya East Africa ate yalondeddwa ku parliament ya wano you can't serve two parliaments at a go ati wangambe simanyi Luzungu mpulira kati eri abadde ayina eri okugita n'asigala mu eno waliwo ne Honorable Dennis Namala Buyaga West eri Kagadi district yakubye ono omwami abadde ayogera nnyo Labour MP tinkasimire Barnabas kati bebife bibiri tugenda mu By Election ya myaka emeka ebiri kati ngenda kusooka nje mweno By Election bwe kigaana ate 227 nkomewo anti ate kawo emyaka gigenda kuba 5 awo ne 227 nzije nkomewo era wabeerawo MP atagala simanye ekisanja kiremye okugira waliwo gwenda bo wajumani ono wali wajumani omutegedde oyo minister sijja kwogera mannyage nenze ndaba ayinza obutamala ko kisanja nenze gyendi eno mu kuguni ngola bwedi amaaso gali ku lutimbe reason being ekiroto kyange kyakuyingira parliament abantu balina ekintu kye batanategeera obwe MP so n'okwesimbirawo ekisolo ni abantu tebabitegeera bino tebabitegeera kuba tebasoma you don't make research tomanyi nze manyi abafe okitegeera nze ne Kawempe sije nondera nyete wanda banga nesimbyewo nze nondera Lubaga nyete wanda be Kawempe constitution enzikiriza mu allow to contest anywhere I'm a Ugandan I can contest even in Kisolo I can contest even in Adjumani I can contest even in any district of Uganda I can contest as a member of parliament simanyi Luzungu anti nkuwulira oluleta Madam Speaker order procedure order point of information wala ikatontegera bulungu kamba era be Kawempe muba kuntwala mu parliament ngo lino tugambe kigenda maso my people muba kuntwala mu parliament mwali mu maze bali bamaze point of order procedure nandi bade nga speaker muteka ku nkenke nekade banalukola no simanyi nalukolo bayagenda kukola ki parliament tabeerayo mu bantu eritaliyo omyokusudia kono kyagulanya ajasudia abantu yangamba Nsereko ogambye okomawo independent ngenda kusudia akalulu Nsereko ngenda kusuula nalukola yagenda okuwangula era bwe kyali nena abantu banyogenda kujja etwa tumanye kukoma mu independent era ogenze mupate sente zino munanze kiroto kyange kya parliament kiroto kyange kya parliament anytime one day one time atoja kufuuka I know one mwaka tolaba bulijjo okoma okutryinga ekintu omanya obukodyo bwakyo kye reason gye nkugambye nti nze ni musajja mu Katoliki eri constituency y'abasiraamu Kawempe North bye mazima constituency y'abasiraamu ejjudde mu basiraamu nze sisobola kusiramuka lwa kufuuka MP nedda nnyabo nze yendirini kitange gye yandeka ndi musajja mu Katoliki kati ng'omusajja omugezi nina kukyusa constituency kati bwemba atugambe onkwanye oba oyagala mbeere nange mu Katoliki ekyo sikinako buzibu oba omukazi musiraamu oba wa ddiini ki muntu asabe eddiini yenze kitange omugezi Peter Ssebusoolo Kaggwa yene eddiini muyandeka era gye nina okubeeramu kati olaba Luuswa Luwemba yali Alex n'asiramuka amangu ago olw'akalulu e Kawempe mbu n'afuuka Muhammad yakalya ofunye jirita ate n'akalulu tokoze eki kati okufukamira ofukamira maamawo kati bofuna omukazi oyagala afukamira ate omukazi lwaki afukamira tonfukamirira saagala byakunfukamirira siri Katonda oba oyagala kasakuwa ekitiibwa tuli mu .com ebyo byakufukamira biki kasankuwa ekitiibwa nze nemmere ne bwagaana okufumba no problem ate mukolere kigenda mukuba ate wayiza okufumba kyekirungi nayiza okufumba ngenda bugenzi wali wabweru nga nfuna kikomando nga neeriire tuli mu .com ino ngayo weemirembe wiwe mirembe joko mukuteeka mukazi omuteekako anti olaba abantu abasinga obungi nze nina abakazi bangi mbeera nabo ngolaba omusajja mugagga abakazi tebagala baboggolera gwaleeyo kankusomese temumanyi bwe bakwata bakazi oyinza okuba olwokuba oyinayo obukadde 10 ku akawunti omukazi oyagala buli kaseera akufukamirire akole tokikola ekyo ssebo owa booda ajja kutwalako omukazi owa booda muyita mami
mami oli otya namukubira simu kumacha namukubira simu ekawungezi namukubira ku breakfast namukubira ku lunch time namukubira ku evening gwe tokuba simu bolokuba ina milioni 10 ku account Seruganda bagenda kutwalako mukazi oyo okitegeera nze munda banga wewe naye munange nze nakola research ndi informed manyo kyokola omukazi tomuboggolera omukazi omuwa ku sente webale nnyo sikuwadde sente waddeyo ekyebiri Bajo yali akwanisa malusu Bajo olaba Bajo yali akwanisa malusu onogera parliament nayongerako Bajo yali akwanisa malusu doli ne nkwagala omukazi tomukuba malusu kali sebo Bajo nze ntandise kyebiri kitadde ate gwe wali omukuba malusu omukazi bwo boyogera naye bogera nga era tona nakakanye dda kuba kali ndaba doli ne wali nenzikakana naye bannanga Estegeza ekirameseza omanyi kati munange wano tutogera na buli kimu n'obufuna abafuko oyino babulira katono kituufu estegeza ekirameseza ennaku zino lwaki olowooza abantu bano banye ennaku zo kyeki kati olaba Kyagulanyi omuntu omuwa credit kandi kankunyonyole nze gwe wakyaziza Kyagulanyi njamuwa credit ebikwatagana n'amaka family ali bwati ngamba tetukoze batya ali bwati Kyagulanyi ebikwatagana ne family amaka biki ebyo ali bwati ate ne mukazi we muwa credit beera baba kyali baavu ne batambula bonna oli yali rastamani anywe enjaga mukazi namusiimirayo so okiriza twezimbe era babbi abana credit abantu abali bwe bati goge mazima kyengamba kati ku mulembe guno yagala twezimbe naffe naye katoza bakyabikiriza ebyo naye kyenkugamba ebintu nga bikaaye bintu byakaaye wezimba n'omuntu ogenda kwansireko nga kasayinga aba bakazi tebakyaliwo abakazi kataba kikazi kyabo abo bwe batyo mbusimanya ate tuli ku mukeeka ate tuve ku mukeeka ate tudde ayagala ng'opaakinze wali ne mugenda KFC ne mugenda ku Serena ne mudda ku Africana anemuni munange tugendeke London kati be bano badoli ni bano bye baagala nesimanya ate doli ni jangu ate date oyino kuntwala tolabye mu kusooka nsoze ku propose nga sina wadde ne 10 nongamba munanga afunako kyokwata mu ngalo funako kyokwata oyogera sente ziri mu maaso bye bintu byakyuse byaddala bannange bintu bene byakyuse naye era okufuna akwagala nga kwalaali si kyangu lwaki buli mbwa agamba bintu byakyuse anti kati kiri two-sided omukazi ayinza okuyirawo omubiri n'akwagala mbwavu bo kyokka bw'omala okufuna sente ate n'omusuulawo yes kati msereko bwate bw'omala otuuka mu parliament ate n'okwana wumani emupi w'Emityana ate n'okwana wumani emupi okitegeera ate olina omufiiso weeno weebale nnyo weebale nnyo awo Kyagulanyi sebo gy'oli yonna nkuwa credit era kyakulabirako kirungi naye ebyobufuzi byabireke yayokyezza kasana ebyasoka nebikulema naye katukulinde omanyi ffe tutereka tukulinze bw'onooyingirayo mu parliament tulabe by'onookola kubanga si byangu munnange si byangu kituufu si byangu ngenze kunze anti nze nkola bizibu okola bizibu mwe mulabanga ebizibu ate nze bye binyanguyira kyobola ne bwekubeera kusoma mwaddanga mu Luganda simanyi biki ebyo history neŋŋamba nze ngenda ku mege nokola mathematics eyo combination esinga obuzibu bw'oba wakola A-level mege combination esinga obuzibu kati ze gye nakola okitegeera nze wenda bagwe wogamba nti awo wazibu nze ate wengenda naye omanyi kati nze njagala bizibu sagala byangu nze nkyali kufa abogera oluzungu wadde oluzungu teruteeka mmere ku sowaani oba biki era nga nkugambye wadibetinga oti tebaba kubiranga gundi ewa Luganda speaking nkugambye nze nali Ediboy Maryland High School 27 anti nkugambye nze nali Ediboy wali ku Maryland nze kuva P1 nga gwe leader kati kankunyonyole nze P1 nagisomera Konge era omusomesa wange nkyamumanyi Mrs. Nabawanuka Mrs. Nabawanuka yasomesa ne taata wange olwatuuka mu P1 bwenti nansokako natuyitayita mu ffenna bweti nagamba gwe mutabani wa Peter gwe nasomesa gwe kirasi monitor mu P1 n'abaana be nasoma nabo mu P1 kyabajjukira abanabisere bajemba bakajimu bona bakyandi mutwe muno kyabamanyi kanize kuvadda ntambuliramu ebyo bintu bya politics kuvadda byenjagala ng'omuntu bona ogamba njagala kintu bwe kiti Msalako ngatogeddeko anti bigwa efa mu ggwanga ono musajja ono wadde ali mu kkooti babagenda musalira dinze simanyi namanya ye ono yassa abaana yakoze bannange tekiri abantu badde baagala
basooke bamuleeteko eno tukoleko mob justice naye si kyangu. Era babadde bagenda olaba era yayambiddwa nga security yabaddewo abantu badde bajja mwettira. Namulabye. Kyakoze kya butemu nnyo naye yabadde yeetaaga kugirira awo mu mangu ago. Like abaana bali innocent. Oba abantu bakola ensobi. Ate sogira omuntu omukulu munno naye omwana omuto ali innocent talina kyagira ki. Kuba olaba abantu babikola oli asobola okwagala musajja n'amugulira ebivubuka ne bimumusaanyaawo naye kati ate omwana omuto abakoze ki. Talina kyaba akoze. Katusabire emyoyo gy'abagenzi bane Mukama Katonda agiramuze kisa n'omusajja oyo amateeka gakole nga bwe gayina okukola. Abantu batafuba emitwe ndo. Mpozi nja kusaasira ne mukawaiswa mufumbiro olw'okufiirwa mukyala we. Waiswa munenze simuyinako buzibu naye nabeerera nga wali ku noopu nga twogera nangamba nsereko obadde musajja mulungi ebintu badde obitambuza abantu bakutegedde naye oyo kyezza. Yambulira mazima Waiswa ngamba oyo kyezza obadde tokomawo independent. Ne mugamba ne mukama wange jukira nze ekyaso kyange kugenda mpala. Webale nnyo ate n'ekirala ekyampaliriza okudda independent nakwata social media. Nendowooza nti bantu bano bennyini abali kuno kugundi be bagenda okukola ki? Tetwaliyo. Abasinga mune tebalondere bali abantu ba wansi tebalina na smartphone. Omusanga ayina akasimu ka mitwalo egi. Oyina bagenako n'obatuuka. Kati kyekyansinga okumpaliriza ningamba wae kanzireyo. Ate ensejjusa kubanga nagenda nengezaako. Era ogezaako nekigaana ate todda ku kirala. Kituufu. Kasa wafuna social capital olaba kati wuyo ogenda kutandika mu mugundi. Aye mnaye bandikujjeewa. Webale nnyo oyogedde point. Kati bano baninzijeewa bano. Bandikujjeewa. Nze nandi kutegedde ntya. Webale nnyo. Followinga ku TikTok bambi webale emirimu gy'okola. Kyobola Kyagulanyi mukuba nesi mukuba nnyo mukuba katonotono. Kati obulimi bugenda butambula butya? Bitambula bwe bityo mpola tulimalima tulunda eyo mu byalo. Mpola nga bobimanyi. Kale ebigambo ebisembayo banange emirimu gyange gyenkola nasoma bya bizinensi nze ndi mu mataka ntunda mamotoka ntunda mayumba gye emirimu gyange omulimu ngukoledde emyaka 10 n'emeka 15 nze lwafuluma ku university gwe mulimu gwange bire bya politics just byajja buzie era ne bigaana nenzirayo ku mulimu gwange ntunda mamotoka ntunda mataka ntunda mayumba gye emirimu gyange 3 omulimu ngumazemu emyaka 10 n'emeka sirina fayiro yonna ku police tebantwalangako ku police lwebyo bintu kitegeeza byenkola ndi straight enamba y'essimu WhatsApp neetaaga 07 45 19 31 49 07 45 19 31 49 oba omaze okunfuna nze Mr. Nsereko Moses kata tusibuddeko mu luzungu nze nkulemeddeko just mu luzungu bye mu luzungu ati munango ngambe luzungu ati bye yoka dear ladies and gentlemen, thank you for watching. I'm coming you tugambe kawa gamba. Thank you so much for watching. I'm Mr. Nsereko Moses, former MP contestant Kawempe North, former presidential aspirant and the incoming member of the East African Legislative Assembly. Thank you so much. Welcome. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.